The Newsroom, where untold story is revealed. Naye yafiiridde mu bulumi obw'amaanyi era nti yafudde nga ne gavumenti tina kyemuyambi ng'ate alina byadagigattako. Kubanga ekisooka kya byonna tukirize tugaane nti Mpore yasingayo ennyumba ye oba Mpore yeewola obulamu bwakyuka. Kubanga ku lumbe ku Nanthorofia nalabako omukulu Tyamale ng'ayogera. Nendabako mwami Walukaga ng'ayogera. N'abantu abalala ab'enjawulo. Tugambe nti ono ye omukyati yali wankizo kwogera bali ab'enkizo nti yazze okuyingira mwami Abe Mukiibi n'amugaana okutuula ng'abafamire babaawudde mu tenti y'abafamire. Ye bamutuuzizza walala tayagala nnyumba etundibwe. Kakitegeeza Uganda government wano muteekeddwa okuviirayo ebintu Alex bye yakolera Uganda wano asasule kubanga nabwayo ekyokulabirako. Wano ntegeeza ki nti essaawa ya leero oba mwali mulaba value ya Alex kubanga buli muzannyo gw'omanyi wano ogw'amaanyi Alex agubadde emabega. Alex azanyira president Amin, yazanyirako president Amin omuzannyo. Ekisooka kyabira kyatukkaanye ffenna bwe watulaba n'abatuwuliriza olunaku lwa Alex olw'okufa lwali lweru. Deeti ye yali yeeyo wabula enfa yembi nti yafiira mu bulumi. Alex mukulu singa yayinako omuntu asobola okumuyamba atali mutala w'amayanja ng'oli mukwano gwe ng'ali wano okufa kwe tekwandibaddemu na ddaame nga lina layini bbiri. Nze nja kusaba mami oyo ebyokugwogerako bingi toza okusulawo okusiza ku mbeera ya bbaawe naye nze nja kumusaba asooka atambule ennyo mu gavumenti eno kuba yeyina ssente. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 7745453 ne noti 7442641 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Kale, mbaniriza kabatulaba ate era batugoberera ku BTN Media Beyond the Newsroom zeddeni akuweereza era okutuusaako ensonga zisemasonga nga bwe zigenda maaso n'okubanga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Olunaku lwaleero ebintu bya namwandu wa Alex Mukulu bikyagendera ddala maaso n'okubeera nga biranda. Eddaame erigambibwa okubeera nga lyabadde fake eryagabye ennyumba nti ku musajja omukulu nga Alex Mukulu abadde omuwandiisi w'emizannyo, omusajja abadde alowooza okumala akabanga nti tayinza kukola ddaame nga lya paragraafu 1-2-3 kyewuunyisa naye ate nga kituufu. Abafamire bagamba nti nedda bwe mubyogera mu mawulire si bwe biri. Tugendagenda maaso n'okuba nga ensonga ezo zonna ate tumanya ekituufu n'omukulu ono ali wano olunaku olwaleero. Taata asanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusangawo gwosanze mbaka eno gwoli waffe ndi wamu gwe oli mugenyi naye kati wanaso okusala okujja mu Makindi naye ekyenjawulo nti omubaka atutwala ali omu ndi mulirwa naawa omubaka atwala ali omu Zahara oyo Zahara kakwesiva. obulamu bugamba ki? Obulamu Mukama akyabutuwadde. Tuli wano e Makindi akafuma kaitaleke motozi Abaganda baffe batunda emmotoka nabye emmotoka wanene nnungi bazina baleka kati bamanje baffe muni toweewole emmotoka abamanje bangamba kati lwaki tova ku lwaki ojja n'ogula eyalesi naye teweewola tolaba nti bangu ntukolerawo naye kasita ojja oggula biba biralamu ate tewaba munkwano business. Sigambye nti babi naye tomanya bayinza okukyuka eyo kuba naye mwami Lutaya ayinza okyuka ekiyinza ekiriwo nti bantu baffe waliwo Muniru, waliwo ambassador Nomajasuna Beni abeerawo, waliwo Mukasa azunga buzunza ya kituufu kyakola atagala butagazinga naye kubagagga baffe waliwo mwami Lutaya Amidu oyo Basman ne Edward yali manager wa Kateero naye abeerawo. Bonna ekirungi abaliwo bonna basobola okuwuliriza omuntu abantu bagambe bajje bagule emmotoka era gwe naali obadde weetaaga emmotoka wootuuka e Makindi ng'obadde ova Kampala nga wakayita woti mu bitaala ku mulyango gwa Barracks ogusookera ddala ogira bugizi bwoti leka emmotoka ogirengera emmotoka mpya bonna abavubuka abaliwo balinawo abayivu mumunale bayivu nga bamuniiru
So baina w'abayivu n'abatali bayivu nga bamuniiru waliwo nga yakuuka mu kwogera Luganda kati ng'oluzungu erujja lutaaya amidu nga jja kasasowazaamu oluzungu lutaaya nga asituka bwezinaza Oluganda mukasanga jja yati yali musawo Muganda avuze ku taxi akoze essabo kati wali ku paka lasti aleeta enkoko aleeta nakati aleeta ebbugga awo nga jja olulemerera ambasada nga jja anoonya ba maid alina noonya mukasa we wabiganye nga ambasada wasuuna beni naye ajja bakata makata abaseka bamanyi nga ambasada big talent naye nga jja so nkwaniriza mutwala nkubanga ojja era mpulidde essanyu okubanga onkubira noga at least mu bantu bonna wadde akabanga kabadde katambudde era nenkwebaza okujja ateekate n'otuwagirako amina webale nnyo noga ati kaŋŋende wali era nange okivula essimu mbadde ndi mutulo naye olinako oseetudde ssebo nze yakuwagira ne ŋŋamba nangidde nno kati nno olaba kati anyway waliwo omuntu akulaba nagamba oba yono gwendabye kati n'ekintu kye nkyagaanye okukola kwe kutambulira ennyo mu kisiikirize ky'omuntu olaba leero nga ntambudde ne meya nkyanga nkyusamu nga mbeera ne ranks luli nga mbeera ne gundi ate olaba we twajja eruzira ne ranks kati naga kati bwe mba ngenda okugulayo sijja twala ranks kangende nzekka kitegeera naye nga bayize meya oyo musajja mulungi kati wano kati oba olina MC meya kati obulwayo kasuku niye munoonye ate sa good man musajja mu bantu bonna ng'ojjeyo kati nze department ng'endimu eri yaffe ey'emboozi mu kati ekulema boss of Faruku abasigadde abantu abali eno bonna kasuku oyo musajja mulungi nnyo sigamba nti abantu abalala babi naye okusinzira kati nga gwe kyenkulabamu wonaaba omutuukiridde simanyi wali oyogeddeko naye naye wonaaba omutuukiridde n'oyogerako naye muntu mulamu nnyo 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 era ajja kuba kumune kyakuwabula so kati mu mbeera yonna nga wola tukwataganye nze nja kukusaba nti kasuku oyo munoonye era mwenoonyeze toga nti meeya ntwala ati kasuku tagala kukwata simu era yagikuba omugambe nze gundi nyina kyalo nga bampita gundi mbadde nsaa kukyaza ajagga lunaku gundi abala bayinza okwefiiringirako ne beematya ne bakola batya naye kasuku nkakasanga ajja kubaako kyatugattako nyina ensonga lwaki mmugambye wonaaba ogitegeera maaso kuba oli musajja mugeba walisa emyezi nga3 ojjaku nga nti kyewankolera tutambulire wamu ate era omuntu goyita n'agaana ng'omuleka ng'osala nti kyansi jasi bintu byaffe obiraba kunoonya muntu gosobola kutambula naye olaba ng'oli agaanyi kunoonya omulala era bwe tutyo abangi batudinayinga nga ne meya vaawo 2024 ne tugira bwe tutende tugira awo ensonga za Zula Suez ajira bbanga ligenda lyetolongolola kati njala kuwayo omusajja omu ne bakozi wakulakinga nga nzige ndi omusajja oli simanyi gwe ngeri gy'oli muvugo ojja okumbulya ng'omukyaziza simanyi oba alimba oyo ayogera bituufu bamuyita profesa yawandiika n'ekitabo ye agamba mbw ayina mukwano gwe yalaba omusajja eyakomerera Yesu ku musaalaba naye ne profesa oyo gwegamba ali myaka noza nga 8 mumpe ali myaka nga 8 naye mbu ye ayina mukwano gwe era yamumanyi mbu omusumali gwe olaba gwe baakwata ogwo ogwakuba mu Yesu mukwano gwali naye ne profesa ogenda kulimba omwana ono yakyalanga ku CBS awo profesa mumpe yakyalanga nnyo ne ku CBS era nga puroguramu agikola ng'akyala nnyo emmengawo naye profesa tolimba omwana ono ngenda kunoonya obuzibu talina ssimu mugumu naye mukulu naye mugumu profesa ngenda kunoonya ndabe Yazidi ani ayinza okumunfunira awo katwe bali bamunfuniddeko nga ngenda kumuwa Blaze agenda kumukyaza Blaze ali n'ababiwanvu naye nga naawe osobola okunoonya abantu boolaba nga babo naawe ne weezimbira abantu kwekisooka kya byonna nze kunze oli muto nkusinga obukulu kati kitegeeza abantu abaagala okutambula naawe bayitirivu era n'ojja nabo era abantu gye bali bangi abalina ebitone ng'olaba meeya nga balungi mu kwogera ate nga bayivu abantu gye bali nga basobola okwogera ng'olaba kasuku naye nga tafunanga kyansi ng'eyo kitegeeza naawe osobola okubanoonya kubanga naffe batunoonya bunoonya kati nze Masembe ye yandeeta naye abantu okuntegeera yali Sakozi
Sakoze tula n'agamba nedda. In fact nze Sakoze era mu credit kubanga nze nali ebyakamera nga sibyagala eddala. N'agamba era limva Masaka nalimva mu kalulu ka minisita Jaluna Kasone Musange Manju wa Jaluna. N'agamba jangu tadeko ngo ne mugamba sibisobola. N'agamba twali muntu asobola kugeranga gwate. N'agamba nze ndi wa mawulire okwogera okusobolera ddala byengendo kubuuza obisobolera ddala jangu oyogere. N'essawa yalo kwe kulabanga nti nfunye emikwano bansiba n'enkulango zeruzira n'obako byagologolo n'enkulango ze ku Japan kugamba kitegeeza nyinza okubanga finance siri bulungi ni ata at least social genda ganda bakati ze ndi waddemo ko sabungi gwo mukwano gwo okulanga nkufunamu kitegeeza oba ajja kuduka nongola ke kintu teketo kumega sure ko Japan ovaawo n'ekintu nga kirungi osolo kundeetera omuntu omulala kakitekeddwa okozesa kino platform za fenti n'ekirala zisika enzagana muntu awemula olinganzi nagamba awo likes kazi mpiteko views kazi gende naye omuntu yenna nga awemula nze tompitanga okwogera naye tuli ku pano yemu era ezo views wekibanga kyakufa bwavu kamufe bwekisooka kati ndi musajja mukulu mutabani wange akuze alaba ebintu bino musajja muyivu nyina bakadde bange nyina balamu bange wewa mukale ebiyitira neera okuyitira kwange sinza kuwemula nsobola kuyitira oli n'agamba nti yanfunye bubi naye nga tira saamuvumye so kati nze intaneti bwetwe ngitambuza naye nga jakubategeeza naye kantwala omukisa guno mbategeeza tukula mu Japan katwe wetuli awo tutunda ebintu eby'omu nnyumba byonna kutandika ku firiji TV buli omanyi eby'omu nnyumba yangu buze katwe waliwo yambuza ekibuuzo nti Crown Japan ebintu balonda bironda lwaki batunda ebintu ku bbeeyi rayisi kyokka ate nga birungi nnyo anze nali ngambye abantu dakuba tibakyaganye okumpuliza nali njaba bagula ebintu mu dduuka biggwewo nkolewo kyaki oyagala babijjewo babigule byonna njagala Asani agenda okuda olunaku lumu ng'edduuka kkalu nga ne store nkalu kati nze nkolewo kyaki ate kyaki endiga ze ngenda okuba nazo abadde bangulako bakaaso bange bye ngenda okuyita tukole kyaki tukolenga oluddo tusambule emyeso kyaki gye ngenda okukola nga si yakubuulira njiri tugenda kuteekawo emizannyo egya Buganda ng'abaluddo babeerawo ab'omweso babeerawo abasonko babuuka ab'ekigwa babuuka ng'omanyi emizannyo gyaffe egya Buganda egiriroka egyo kubanga ekifo kigazi abadduulu edduulu muniiru edduulu oyo babeerawo ab'ekinusu nga bakasuka kati tukole ettendekero abachesi chesi tukola ne muzanyo gwa bwongo ogwo ate abasajja abaganda balinga bageza ababedda omusajja azanya chesi ne guno omweso guno ogw'okuyiwamu embira nze chesi baguyita mweso ogwo chesi simumanyi sagala kulimba chesi simumanyi kakati ye Asani addeyo egundi eno ngoyize nasa mujwa muzala eno wesize nasana wakiso kayonga no weyongera ddala wa muniri waje twakubiranga endongole kimanga tajja sije baterekanga wezi ebusunju addeyo ebusunju akwataliye kwaka akwataliye omwagende ebusunju tumanye nti ebintu bye twabigula mu mutima mulungi kubanga amaziga gali nti Asani mumulanze Asani yeranze Asani mumuguzeeko kati nze njagala ekintu kimu kyokka abawagizi bange bonna gubulu ndaba jangu tugule ebintu mu dduka ku Japan ligwewo tuteeke emizannyo gyaffe egyennono tukule ekisaaka ataawe tukuzanye emizannyo gyaffe gino ginnansangwa mu dduuka erya lya Crown Japan fotonamanye tuza okuleka lya Crown Japan tulirekawo tumugaye linnya walitulekera kuba litala gyalitwala walitulekera liiryo zonna zigula kati tugambe ekibuli oba byonna mizannyo bonna bazannya bonna bazannya mu Crown Japan erinnya tulifunye bonna bazannya mu Crown Japan ekatwe naye nga mwagala kwambia ekintu kimu talina ekintu kyeyatandiseewo ekyabasuubuzi beegattire wamu basobole okuba nga beeranga
nalabyeko omukyala Mami Gadgets nendaba ku Nsambya waliwo baga simanyani ananga manya ganneerabira nange by the way it was a good idea nange najagala bekwate ekyamukisamunyi ky'abantu bano bonna bayina ssente kale kijja okutwanguyira nti omuntu gw'okujjanga ewuwo ojja kumanya nti oyina ekibiina owa abantu b'ogenda okukolera nti si baakulonderera bulonderezi. So nze nja kusaba nti abantu mwenna abasuubuzi mwenna abasobola okwegatta ku Hassan kuba nze wompa okulanga ekintu kyo sente ze nkusaba si ze nsaba Hassan nze Koloni Japan asobola okunkubira n'andagira bulagizi naye mmwe katumubuuze bakiyita ati ebintu bye yatandise ebyo naye nti wompita okulanga biba byanjawulo mukko so kati nze nandirowoozezza nti bamwekwate batambulire nalabye yakituumye n'erinnya simanyi update musajja oyo bannanga alina obwongo ayiya nnyo ate bagenda ne batuula Ivan ogenda bapanga kiri ebintu byakola simanyi oba Saalo ng'abala kwesimba wange kibadde kyokuba nga talina data kyokka agenda gira tuvudde wano atatukubiri nga tumaze omanyi bagamba ano dubaali w'omulamu tasamirirwa kibadde kikola nnyo yimu nnyini yeeyogera ebintu naye anyway direct call obalumu direct tukozesere direct calls lumu tumukubire Saalo ng'asooka atunyumiza atubuulire kiyatandiseewo abala ki yayagala kukola sako kusaba ssente mu gavumenti ayinza okuba bamubalidde taliiko buleezi taliiko anyway Devicom tugenze okujja wano olwaleero ng'ensonga za Alex Mukulu zikutte wansudde waggulu omufu aganye okuwummulira emagombe mu nnaku ezo akantu ka Sseginya tewummula Alex yaganye okuwummula ndalabye ensonga ezo naye sinze kuzeetegereza wuwo nnyo kuba badde ndaba ku TikTok kiriba obutemeeteme naye ntudde ewo kuba watwekolera kusima mbadde ndi mulumu nga neebase kanentako nendaba bulungi nnyo naye nga okusinziira mu byonna agenda ebintu bino katwagenze muto lwa byanfuna kubanga nnya bwe ndabidde omukyala waagambidde nti yazze okuyingira bumwami Abe Mukiibi n'amugaana okutuula ng'abafamire babaawudde mu tenti y'abafamire ye baamutuuzizza walala bamukkiriza okutuulawo yekka naye wabula ne bamukugira naye totuulawo yadde na muntu gozze naye era nawagala okujja n'abantu bonna ng'agamba nti byali mu protocol byali byawandiikibwa eddaame naye nga kyesikakasa nti Alex omanyi waliwo omuntu afa nga wakumawo omukalo n'amuwayo kyasebu n'akumawo obudde awo buli awo waliwo abantu bayinza okugamba bafe nga beewadde self importance eziri awo bakoze ebintu ebitasaana kubanga amazima gali nti kyesikkiriza ate kyesinza kuwakana kwe kwekuba nti mwami Abe Mukiibi asobola okugoba nnamwandu ekyo sikitegedde bulungi kuba mu bigambo bya nnamwandu bwajja yajja n'abantu mu bigambo byagambye yajja n'abantu n'agenda atule mu tenti eya famire ne bamuganda kati before even okuziika nga bazze waneeno mu lumbe yabagamba musooke mulindeko okugenda ku National Theatre emikolo okutamba musooke mmala okutuuka kubanga ku theatre we twakoleranga buli kimu buli memory yonna gye nnina ne Alex etandikira ku ki ku theatre awo ne bamugamba program eri fix tojja kukola ki kwogera tojja na kusobola kwogera era buli kimu ne kigenda mu maaso bw'asaba ku kazindaala ekiro n'atuma omwana agambe Abe yamugamba genda omubuuze kikyayagala ayagala kwogerera mu bantu abali wano oba ayogerera eddakiika 5 mu kuziika kubanga ku lumbe ku National Theatre nalabako omukulu Tyamale ng'ayogera nendabako mwami Walukaga ng'ayogera n'abantu abalala ab'enjawulo tugambe nti ono ye omukyati yali wankizo kwogera bali ab'enkizo kati eyo nga tuvuddeyo ezo issues zawe zijja kutegeera bijja kugaba nakatemba naye byatuuse ku nnyumba essaawa ya leero kati olutawo lwonna luli ku nnyumba simanyi bamwafunye paati y'omukyalo oli omulalo
omukyalo ono owokubiri yayogeddeko ye omukyalo owokubiri ndi mukumunoonya naye okusinziira ku stories zino awo n'omukyalo alaga nti okusisinkana Alex mu nsonga zaabwe ez'okweyagala amusisinkana olwedda ayawukanye n'aliwa kwana wulidde era ng'agamba sipenye wava mu America wava e London n'agenda e Canada gye yasisinkanira Alex yasanga Alex naye nga mu kumusisinkana baali bamaze okwawukana n'ono nga bakoze era nawuliddeawo ng'omubuuza nti obufumbo bwali bw'amateeka nti ye yalina n'empeta era baayawukana kuba omukyala agenze n'agamba eby'omu nnyumba tebitottolwa era ayina we yamuyita oba gwali mukolo mbaseera biddo wali ki Alex n'amugamba nga wano omukyala we waali gwe bamaze naye okwawukana n'amugasa bakuteeka mu bintu byange bino kati wowulira enjoga y'ono omukyala alaga nti okukwatagana ne Alex bali bamaze okwawukana nani n'oli omukyala ate nga bawukanye era mu mateeka kati kitegeeza ebintu bino byonna tugambe tubeerwe ebikayanirwa omukyala olabika abiinamu omukono so kati ennyumba eno mu kugifuna babeera ne Alex batandika omukyala ono jjukira by then yali asomye ng'ali makerera amaliriza bachelors kaakati basinkana ne Alex ng'amugamba nti neeno gye tuli mu art naye yeetaaga abantu abasomye si buli ali mu theatre nti teyakola ki teyasoma kati Alex asikiriza omuwala omuto omulungi okubeera nga ajja mu theatre okuzanya then ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bakwatagana mu nsonga zaabwe ng'abantu abakulu kaakati Alex ayawukanye ne mukyala we nga bamaze okuzaala jjukira omukyala oyo yazaala abaana baali bana naye nga babiri ba Alex ba Alex so Alex mu kunyiiga yagamba ye taliddamu kwesiga kitonde kikazi era taliddamu kuwedinga mukazi mu mateeka kwoli kwe yakola ki era kyovula yagabanga n'ono omukyala mbu byonna bikole naye toyogera ku mbaga toyogera ku bufumbo toyogera ku kugattibwa era ebibuuzo ebibuuzo lwaki Alex teyagattibwa wano we wali ki ensonga omukyala n'atuuka okugamba nti Alex fena tubadde twebuuza yazaala abaana babiri bokka talinayo baana balala nti yagenda mu ddwaliro ne bamusala enseke aleme kuddamu kukola ki kuzaala ng'omusajja kakati ekisooka kya byonna ekyapa kyawo tekiri Mmengo ekyapa kyawo kiririddawo okusinziira ku information y'omukyala agamba nti Levran eyawula ssente bano jjukira abeewula ssente ezo miliyoni oba bina baali bagenda mu muzannyo gwa Chogamu Chogamu yaliyo 27 baziwulaawo mu 26 mu preparations then Alex mu kusasula ssente ezo bbanja lyali lya banka by then kwe kwewula ku Levran asasule ebbanja liriwa diri kati zino ssente zoono zijja accumulatinga ezaali mu kyenda ezaccumulatinga ziweze 15 zizo muzigeze mu 2 kaakati ezaali emiliyoni 2 ne zikoona mu ki mu 4 kyokka wali eri mu kudda emabega omukazi yagambye nti eyo ennyumba okujja okugigula enju eyo yali yatwalibwa ku mulembe gw'Obote ng'erimu maje kyokka bano abaana we babazaalira bonna eno ennyumba Alex tebannagigula kaakati Alex bagamba batya nti yalese eddaame ng'agamba ennyumba y'omuwala ate nekyasiza okunewunyisa ku ddaame eddaame nti lirina layini 2 sinakulirabako paragraph nange bwe nawulidde naye sinaddirabako naye ekisooka kya byonna nja kusooka okusaasira mukadde waffe Alex mukama amusonye ebyamusobako ffenna gye tulaga naye ekizibu ekiriwo abantu be yalese ku nsi batandise okwetemaatema olw'ebintu bye yatuyanira naye twetaaga okunoonya Reverend yeetaaga okunoonyezebwa kyetaaga okunoonya kubanga sufa tuwulya sayidi emu twetaaga okunoonya sayidi y'omukyalo oli omulala kubanga bino bye tuwulira essaawa ya leero biyinza okuba nga si ebyenkomeredde omukyala asooka okutya n'agamba nti ennyumba eyo baagigula waali ali ne Alex so kati nze nja kukusabanga ggwe eyawadde okukola omulimu guno olunaku olw'enkya oba olunaku ofuna essaawa yonna sooka onoonye omukyalo oli namba 2 ow'abaana bali abaala bameka 2 kubanga ne kino ekyogwerebwa yateekera tuwa ekifaananyi ekituufu nti abaana 2 si babe abaana 2 ba Alex kubanga bikyali mu bigambo sinakulaba ye nga awa sayidi ye naye nalabako akatambi ka Alex yennyini nga yeeyogerera
N'agamba nze mbadde n'abaana abo bananga buli omu amanyi bange naye nga babiri nkimanyi si nga nkimanyi si bange nga Alex munyini akyogera yennyini ng'akyogera mu Kataama. Kuba kati essaawa ya leero omukyalo ono yeetaaga obuyambi okuva mu bantu ab'enjawulo naddala gavumenti kubanga awangalira Bulaaya si bwe kiri wontawangaalirawo obuyambi bwe yeetaagisa simanyi oba yayagala kutunda oba ayagala kusasula binyumba ya bbaawe ebeerewo ekyo sinakitegeera kigendererwaki ye kyayagala ayagala mbu oba ayagala mugabo gwe mukululo gwa Alex gusigalewo tayagala nyumba etundibwe kakitegeeza Uganda gavumenti wano muteekeddwa okuviirayo ebintu Alex bye yakolera Uganda wanaasasule kubanga nabwo ekyokulabirako kiri kimu gweoyinza okubanga ebbanga ina lyobaddewo mu mawulire togenda nkoggulu ewa genosale kati nze ngenze emirundi n'emirundi Alex mukulu bamuyitako eggulu n'agaana okugenda naye nga bannakatemba banna abasinga babawaako ne miliyoni 2 baali besse miliyoni meka 2 baali bettidde eggulu abamu bakatemba sigamba nti bonna bagenda abamu ku bo baali bettiddeyo ku miliyoni meka ne Alex omuntu yali amutembeeta aba kumutwala ggulu Alex nga yokuva gye yali ayina yali asobola n'okufuna 5 oba kale 2 so kati wano ntegeeza ki nti essaawa ya leero oba mwali mulaba value ya Alex kubanga buli muzannyo gw'omanyi wano ogw'amaanyi Alex agubadde emabega Alex azanyira president yazanyirako president Amin omuzannyo bazannyo omuzannyo bamala okuzannya omuzannyo Amin n'abuuza yazannyo omuzannyo ogwo nti gundi ne gundi ani yali dekita waago nti Alex era yaguwandiika ne bamuyita n'amugamba njagala okuzannya ng'oli bwogu soda ojuliddeko njulira gusooka n'amugamba njagala okuzannya ng'oli otya kati gwe tomanyi kubanga erisini gundi yadadduka ng'onaanywa sigala ng'oli atudde asamba mupiira nga bena gogenda okubizannya n'abizannya tubadde n'omuzannyo awo gwali gukulembeddwa era eyali saponsa waago yali omukulu Genosali Musale gwali ku Serena bali baguyita 30 years of banana so omuzannyo ndesega yagulimu nnyo bali baguyita ni bannange bali bazannya kubiriwo wano mu nsi ebyetalo biki ebiwe bityo Alex yagulimu bajja kutula mu komenti awo kakati nti essaawa ya leero tuleke kusiima muntu ng'akyali mulamu bw'ebanga pointi y'omukyalo ono ayagala ebintu bya Alex bisigalewo nze nandisabye gavumenti sente ezibanjibwa naye kaba kawumbi kakwatibwe kaweebwe abanja sente akwate ekyapa bakiwe omukazi agende nakyo oba okukisigala mu gavumenti. Omuzannyo gwoyogerako si gwe guno gwe baali bayita ogwa Wounds of Africa oba gwegwo yagulimu Alex yagulimu ebitundu nga 5 ku 10. President Museveni yali guest of honor gwegwo kakati singa abadde agamba nti ayagala kutunda bandige nti omukyala mubbi naye waaba agamba nti ayagala ebintu bya Alex bisigalewo ng'abijuga ng'ali mu ntandikwa yagambye nti awo ku National Theatre wali olugendo lwaffe kitegeeza wali tiyafuna kye yali yeetaaga kaakati wano ayagala olugendo lugende mu maaso kati wano essaawa ya leero Mwami Kenzo nzadde agwira mu department eno kubanga ndowooza bannakatemba tebakola kibiina kyabwe bonna baliwo mu federation ya Mwami Kenzo kakati Mwami Kenzo obuzibu yasinga okufuna ife aboogezi bannakatemba ab'amaanyi abayimbi ab'amaanyi n'abantu abalala ab'amaanyi abaagaana okusapootinga Mwami Kenzo okumuyimira emabega kati wano eno department ye office ye kati singa wano ekola naye Kenzo yawulwako eddoboozi ly'aba-influencer eddoboozi ly'abayimbi kugamba yawulwa eddoboozi eryawamu nga bonna bassa kimu nga nkuyege oba oli awo buli muntu alina kyeyamulaba mu ndowooza kyotayinza gamba muntu nti lwaki Mwami Semakula tosekendinga Kenzo lwaki B2C temusapootinga Kenzo
lwaki Sophie Natongo njagadde kumentioninga manyi abantu abange bemmanyi kubanga omuntu mulaga nnaku abantu bagulawo system y'okuwa dakiika 2 amanyi waliwo abantu abalina amaanyi mu gavumenti yezo kati ng'abantu bakimanyi nti alina amaanyi ng'ayagala kakasa nti alina ki alina amaanyi dakiika 2 ng'akuwaabidde kakati mu Uganda tulina ebintu bye twetaaga nti omuzira Amani basudde tulifuna ddi omuzira mu Uganda ng'aziikiddwa awantu n'afuuka ekyobulambuzi nti ono national asset nti eyo omuntu avudde e London najja e Uganda wavudde mu zoo programu ye yonna agenda mu zoo wava mu zoo agendako Mengo wava Mengo agende ewaziikibwa Alex Mukulu agenda webaziika Paul Job Kafeero webaziika Fire Bongole Lutaaya kubanga essaawa ya leero nze ndabanga abazira abatuggwako bo batono nze ndabanga abatuggwako eyo ayinza okwegendereza nga betusigazaawo ng'abazira nga bakyayimba nga bali mu bitone ebyenjawulo tuyinza oba tetuweza basatu era ebagamba nti essaawa ya leero tuweeyo omuyimbi mu Uganda tumenyere abayimbi 4 boga nti kati abo ezo empagi za Uganda oli agenda okugamba nti Kamiliyoni nga mutuufu omubuuze nti ennyimba zayimbye n'ebintu byakola bimufuula omuzira osooka olaba debate awo weetambula kubanga Kamiliyoni ekituufu kiri nti ayimbye era ennabi mu Uganda naye ennyimba ze zigoberera ebintu bye byakoze bimufuula omuzira ekibuuzo tukyebuuza ukyovaga nti kinze muzeeyi Ssebatta olingaga nti nze nja kuba muzeeyi Ssebatta komula nti nze ngenzera mukulu Ssemakula mwisaaki kati olaba wetukuba empande tufunayo omuntu omu yekka naye nga ngenda kukumenyera no lisiti twafiirwa omugenzi Fire Bongole Lutaaya tukize tugaane abatulaba n'abatuwuliriza yali muzira twafiirwa omuyimbi gwe bayita Mabirizi jjajja w'abayimbi twafiirwa omusajja bayita Christopher Ssebadduka yo jjajja w'abayimbi Christopher Ssebadduka yali muzira twafiirwa omukulu gwe bayita Amani Basudde ne tufiirwa Paulo Kafeero tufiiriddwa Alex Mukulu kati wetuddandala ne bannabyabufuzi history buli mutondoza agiwatika bwe nga bagirabye mulimu n'abagamba nti Naamini yali muzira obo teyetayogerwako kubanga yawangagusa Obwakabaka bwaffe wano nti Naamini yali muzira naye abantu abo n'abalala betutamenye oba betuyinza okuba nga twerabidde omuntu singa aba ayagala okugendako we babaziika atuule asube ku byafaayo byabwe alagawa Christopher Tivadduka bamuziika oba eyo Luweero Amani Basudde Masaka Job Kafeero Bukunja kati waliwo abantu kale nga oluusi baali tebannakutuuka nnyo mu kubeera mu bazira naye nga at least bye baakola bibafuula ab'enkizo ku mwanjo ng'omugenzi Katolu Bwama. By the way wadde oyogera ku art onzijukiza Katolu Bwama nti omu ku basajja nze by the way waliwo emboozi gye baali banyumiriza nti Katolu Bwama yalina ekirooto ekyokuba nga at least buli region ya Uganda ina theatre era yagizimba wali ku Namirembe Road government negimulimisa olw'emisolo kati essaawa ya leero wetugenda mu bannabyabufuzi omukulu Dr. Kiza Besigye wekkirize koogaane muzira kubanga yayingira mu Book of Life ye musajja akyasinza okusiwa emirundi emingi mu nsi yonna Dr. Kiza Besigye kakati wetugenda tugaziya obwongo nti essaawa yawe ojja kusanga Mwami Kyagulanyi ng'oba oli awo ensi Uganda ye musajja akyasinza okumanyisa abantu ebyenfuzi engeri gye bitambulamu gwe n'osigala ng'okozesa mutwe gwo eza nga olweddemu mumwagera okusigala kuntegeerayo oba okusigala wa gy'oli gwe gy'owula gy'olabira emirembe
naye nga tukizoga nti ku regimu yaffe myaka 3 okudda waggulu kwana abantu bazadde kulembeka ku President Museveni abalaze nti ebyobufuzi biteekeddwa kutambula webiti. Yes. Munnansi ateekeddwa kubeera bwati mu nsi ye. Ofaayo kikakatako gwe okumanya ebitambula mu ggwanga lyo. Kakati najja asanga obuzibu nti weyeesimbawo okumanya ku mutebe y'eggwanga n'alya mu nsi ye olukwe. Omanyi gwe ebintu byonna osobola okubikola. Byonna obikola. Naye Mwami Museveni tamugambanga nti oyina emmundu, tamugambanga nti yakwesimba mu ntebe ye. Awo buli kimu oba okyonoonye. Tosonga mu ntebe ya Mwami Museveni. Tebagisongamu. Kati Mwami Kyagulanyi balina okulaga abantu nti ebyobufuzi mu nsi yammwe biteekeddwa kubeerawo ebiti. Lola esigadde yonna yali yabannansi nga bo. Nti ojja kgenda okwekanga Muniru amazzi gabuze, ojja kgenda okwekanga ne Mwami Kyagulanyi yeetaaga okuteeka mu bazira. Nti essaawa ya leero singa afiira ku bwaŋŋanguse nga bamuzza kanoni. Kubanga abantu ng'abo nti ono Dr. Kizza Besigye nti yasibwa yatandika okuvuganya Museveni, yamuvuganya emyaka 15 nga tawangudde, naye otugenda mu byafaayo bigaba bitya nti bagamba abalo bagamba mu 2016 mbu yawangula n'omufutyanka ti ate ono ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono weye weyajjira yali ati nti ate ono ye weyajja yali w'amaanyi nnyo n'okusinga kyolowooza era yasitula abavubuka era ku mulembe gwe abo booli awo abantu bangi abaafa be yakyusa ebirowoozo. Kati yono wano kati oli gw'olaba wali ate ti ye Nassa nti ate Nassa nti yali ntegese baggala yoyo nti ate ye kyekimuleesa ano ti naye ku mulembe gwe alina we yagambye nti muzeeyi agambye yaleeta eŋŋombo nti naye wano yatuukawo nti ye ti ate ono ti ono mukadde waffe omugenzi Seeka Muzaata naye ali awo. Yes. Yali munnaddiini naye yali munnaddiini agatta eddiini zonna ate nga terya ntama. Tyonaani Haji Kaliisa nti onaani nti ejjabbi Walusimbi tyonaani nti mulwanya muli ng'abantu baffe bonna tubayina bali awo. Naye kati essaawa ya leero okugenda kwa Alex Mukulu oyinza okugamba nti mu Uganda mpozi omuzira ng'anaafuluma ntya oba okubanga omuzira simumanyi butuufu abazira batuweddeko. Wano nalabyeyo ekyafaayo kyadde kiri kimu naakala kati 2 ekya Alex Mukulu omuyita eggulu n'agaana okugenda ng'amuyisa namba 2 wa Uganda ne bamwetooloolako n'agaana. Nali ku Serena ku wiiki ewedde ku show ya Irene Namatovu. Omubaka omu wa Parliament w'amaanyi yaleeta ssente miliyoni 2 Namatovu n'azigoba. Ekyo mbadde sikiraba. Saaliwo. Yamuleetera miliyoni aga ng'ayagala ayogere ng'ebasuusuuta abantu. Tubadde ano Lankisi aleese emitwalo 5. MC Meya mu bumpi bwe naye avuddemu 10. Deno munnanti kyano ye akagitandika naye yeekutte atuwadde 10. Ng'omanyi babasuusuuta abakulu n'abavunamuga tekigenda kukola. Zaaya 2 go. Nga ziri mu bbaasi era omukulu yagenda ayomba. Beera nnyo mu comment omanyi abatula abaafuuga bagoberezi nabo. Yamukola kazaake ku mbaga ke yakola. 10 zaali za speaker. Kakati abantu bwe batyo mu Uganda si bangu bakusanga era nze Namatovu ekintu kiwakoze nakunyiigidde nekunyiigira ate nenkwagala kumye kunyiigira gyekomye okwagala kubanga olwo biteekeddwa okwerekeramu ng'egeemu ntandikwa nti nze ng'oyagala tukole tompitanga nga tuseetugakulako abantu 2 yagwekulako naye awemula nze nja kukola ng'olunaku olwange naye akola olwe kubanga weetuyo otumala tusobola okugabana ennaku noga nti olunaku lw'Mande oluwadde bakkojja abatukomoka omugambo. Nedda. Omanyi eno ensi ogiraba eno ensi self service buli muntu alondako kyayagala kyokka wasangwanga omuntu n'agamba nti tawemula tayadde abuulira
zila bakoja Kabaya nga yekaziraga yagamba kufunza siwe mulanga ko mbulirira abantu ne Kabaya oba yavaawo ayane conference kuna ko olwe Monday bali ku supremacy mugende mwagire kujja Kabaya bumuwagire kakati buli muntu waddemo okulaba yesinga wagiraba naye nga amazima gali nti Alex Mukulu ebbanga lina ekitibwa kyonna kyakuumi agenda kubeera mu kuswazibwa ate kati kisinga oluma nti Alex bamubanjiriza emyaka kumpi abiri bono 226 banje bwali avoli mu 226 227 no 226 naye nga toliwulirira mu bantu eno nga werigira nti omuyo kati Alex Mukulu bamubanjiriza miliyoni teziri mu bina ezogerebwa mu nkubu president atufuga owekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni nga tunoonya akalulu kano akakaggwa yagendako mu Greater Masaka n'agenda eri Antonde yali yawa bannazirwanako obuwumbi 21 210 ukyomaza zaali nyingi nga sente ezo aziwadde bannazirwanako bazibagabire president watuuka eri Antonde bannazirwanako bajja boogera naye nga buli ayogera amugamba sifunanga sente president waba mwamu kyava agamba nti president wano abaafuna sente ezo y'oli omwana taata yafunako omwana ajja omwana agarala nga tafunanga sente president n'abuuza minister wemba sirabidde yali mukyala nga ali myaka nga 3 ekiri nenyo mukyala muto wati nerinnya linvudde mutwe kati byegamba gamba ebintu ebituufu ebiri ku record yani mu comment video banya zikuteerako awo n'amubuuza sente ziriddawo omukyala n'addamu n'agamba baakawaako abantu 8 naye nga awo we yali mu Greater Masaka we yali eri Antonde nga bali n'omu yafunawo kakati eyali avunula mu lulimi Oluganda nga president ayogera mu Luzungu yali minister tourism omwami Kiwanda sobi yeyo Kiwanda yali minister tourism awalakane nnyo omutwe manyiko nziri ya Kiwanda yakuba akamoni ku TV kunya ya Museveni eri Natasha eri Jimoze oyo Kiwanda sobi na omukyala nga minister kanti bakawaka abantu nana bakagabe miliyoni mmeka 5 kali Kiwanda kyava convertinga sente president yayogera n'agamba president wano singa bali bagabye miliyoni 10 singa bakawa abantu 10 naye ngo omukyala agaba akwaka abantu n'anatesereza akola ki zaggwawo somanya otegeera yes naye ye Kiwanda yazigaba n'agaba miliyoni 10 nga baba akawa abantu 10 naye ngo bakawa abantu 9 n'anatesereza akola ki 8 naye zaggwawo ate ku 5 president menchi yagamba olutata muyima terumala nte manyo omuganda agamba kasta abazi kwa tukyaliwo nafu tukyaliwo Uganda seat obuwumbi 210 busirikirawo ninga Alex bali bagala miliyoni mmeka bina obuwumbi 210 bukola ki akati Joli abalamu ono president nga mazo okulayira yagende kololawo n'ateeka mu ssako ya boda boda obuwumbi oba 10 wamala okuteeka mu ssako yaabwe n'addamu era kololawo n'ayita abakyala abasiraamu n'abawa n'ateeka mu ssako yaabwe ng'awa namba 4 ow'omusiraamu era yagamba nti sente zino nziwadde ajati namba 4 kubanga go basuuliridde nnyo n'ateekamu biliyoni ameka naye wano Mengo wano Alex ate baagala biliyoni mmeka miliyoni 4 ate nga nazo zize zaakimulatinga kaakati nga Alex government weba ino muzene gwe yagala okukola emuyita ate agwe editing kubanga ekyali kya Alex okubanga ennyimba esawa yali mbino yali akola muzene gwa government mu byosala bya kyogamu sente ezitaamuweebwa kati woba oli awo
ogenda okulya nti Gravity abadde abanja bebe kulu tanna kumusasula ne Gravity bamuwaddeyo ebitaano nogamba oba okyakutte ku muntu ate okyakaaba ogenda okulya nti liri puzzle naye ayagalayo ebina liri puzzle waffe ayina n'ekivulwa embalala bamuwe kuba yeetegese embalala bamuwe oba okyakaabakaaba ogenda okulya fiiki Gaza nti nze mmanja ebi oba okyaliwo okyakula fiiki Gaza nti Butcherman nti ate nze mmanja bina naye nga ali Alex baagala mmeka bina kati ova oteeka abantu wano ku minzaani bonna n'ogamba who's who value yaabwe eri etya kale tetugende bano bannayuganda era balina kibasavinze mu Uganda ti Puzzle yayimba campaign n'azimalayo kale katumuweeyo ebisatu tukutemye 10 Butcherman ateggwe nti nanti nze mbadde nkulembera bageto youth nti nange mbadde mbabeezaawo tukutemye 15 ezo mmeka nti 205 Gravity nti nange mbadde nyimba tukutemye 10 tiebe sibi 305 Fiiki Gaza ateggwe nti bwe tukuwadde 10 ate twatusajja twate tugenze mu tegweze 505 kitegeeza Alex bamusasudde ennyumba ye ne mumulekera ne milioni 5 n'obulamu ne butambula ole busanga butambula omukyalo ono mu kwogera kwe yagambye yetakakasa mu mbeera Alex gye yafuddemu nti oba yafudde nakufa buno obwadde bwe boogerako nti kibomba era n'agamba nti Alex bwalwala nti omukyalo nadde asindikanga ssente adde bateekawo dokita alinga family dokita amujjanjaba era ng'amusasula daily nga balina okumuterako ssente naye dokita oyo yatuuka n'abuuza ekibuuzo nti ani yabagambye bawe Alex treatment gy'abadde talina kufuna bwe bamukuba simanya ali kwinini n'amwonoona ekibumba recently wano ekisooka kya byonna manyife ate kyoba wayingira omulimu guno ogulaba totyanga kwogera ekintu kyolaba nti kituufu kubanga notakyogera ofa era takyogera tolina kyoyambibwa naddala nga kinyigiriza munnansi nze temwajja oluzira okunsi okundaba mwami Balamu yali ansibye naye nze sivumanko ku minisita Balamu yansiba ye nga nfunye bubi n'okuba nti alina amaanyi mu gavumenti n'abalala bamweka abali bamusuddiya naye nze ndabyeko abantu wano nga bavuma minisita Nammeere direct nga bavuma Honorable Balamu direct n'abantu abalala ab'enjawulo kubanga bawagizi baabwe kitegedde bulungi kakati kiri kibadde ogamba ekya Alex mukulu wa mukyala wamuta Ivinda gusimanyi bwomumanyi mujjuhira yafa omwana omu mutabani we Eve oyo waliwo omwami bamuyita Lule Pakalasti simanyi bwomumanyi wali Lule kati Pakalasti ndowooza ogimanyi kalina nnyini yo omuyita mwami Lule Nyansiyo yajjanjaba Eve okuva lwe yalwala paka Eve lwe yafa n'amuzimbira n'ennyumba eyo n'agimaliza Lule n'asika amasannyalaze emiti ndowooza nga 3 n'agateeka mu nnyumba ya Eve kyokka nze nayina omuntu ng'ali bweru ng'ayagala kuweereza Eva ekyuma ekimusobola okumusapootinga simanyi bwadde obwali bumuluma naye ng'omuntu ateekeddwa kibeerako bw'olunaku yeetaaga emitwalo nga 5 omusawo akimanyi katwayegana n'omusajja n'abindaga nangamba ekirungi gavumenti ya Uganda kirina nti ebyuma eby'eddwaliro tebijjaako musolo ekyo kyo nja kugyebaliza naye sikimanyi era nze mbu tebijjaako musolo naye nga dokita ateekeddwa okukibeerako ate yatalabika kati nga Lule tayinza kweyabuluzaamu kuba yamuteerako omuntu amutwaliyo ekyenkya ekyemisana kati omuntu owokubiri yali sula mmoto oli ow'emmotoka yamuwa emmotoka ku ssente ugana ina kiyagattako kakibadde ngezaako okulaga nti musawo gwe bawa Alex wagamba nti byakyuka yinza obutamuwakanya kubanga n'abasawo abeera ku bantu baffe mu Uganda baba bakusasula ate nga nabo batini naye obu n'obunafu budde eri gavumenti mazima ddala Alex alwala atya kubanga wateekeddwa okubeerawo n'enkola ennuŋŋamu
mu government abantu ngaba abamanyi nga wachi baina badukita babeera babachekinga naddala ng'emyaka gimugenzeeko naye ekisooka kyabira kyatukanye ffenna bwe watulaba n'abatuwuliriza olunaku lwa Alex Walo olw'okufa lwali lweru deeti ye yali yeeyo wabula enfa yembi nti yafiira mu bulumi tewali akyusa deeti yo yakufa olunaku akyusa olunaku Katonda agamba olunaku lwogenda okuzaalibwa lweru luba lweru n'olw'okufa lwe wabula enfaayo ofiira mu bulumi Danis kumapeso nzo bato manyi producer mumanyi nali mumanyi bamukuba n'amanza mukoma omwezi nga mulambo obeebiri nga tafanga paka date ro yatuuka n'ojja mugamba ati wenkwetaagira n'akutuka yalimu allegation nti bali baana ba omukulu omube bamukuba bikoze bitya biki nti bamukubira amalwema ate bwe bityo ebe nasinsonga naye kugambye olunaku lwe lwali lutuuse omukulu gwe bayita Moses Nsubuga Supercharge omumanyi yali akola ku radio simba bakolanga program wali bagitanga mukulika eyo yalinga akolako Moses Nsubuga Sam Gombe amagulu 3 before Ivan Cheyune Supercharge bamala kuvawo ne Ivan Cheyune n'alyoka adda mu sheeyo nzije njima furu dozi ayika mukulika eyo yekawungezi yakola nko Moses sawa 10 paka sawa emu Sam Gombe wayalinga yita magulu 3 omula yali ani Moses Nsubuga yalwala interview esimanyi bwagiraba walwala bamugoba mu ddwaliro abasoda mugamba genda bagende bakuziike naye agambwe bigambo ayina sister we ali bweru bamutuuse waka bamukubira essimu abagamba mumpe ku ssimu amagamba Moses manyo mpula tosobola kwogera tunatuusa kufa nenda nzije kuba yagamba sister yalinnya najja namutwala mu ddwaliro essaawa ya Moses Nsubuga enyonyi yazifuula taxi kitegeeza yali agenda kufiira mu bulumi naye ng'essaawa okufa yite nakola ki kanjatukiza baganda bange ffenna abalina obulumi eri Alex essaawa ye n'olunaku lwe n'omwezi byabadde byebyo omutonzi we yabimuteekateeka okujja kugwe nga toli mukkiriza oli waddembe okuwakana naye yafiiridde mu bulumi obwamanyi era nti yafudde nga ne gavumenti tina kyemuyambi ng'ate alina byadagigattako kubanga ekisooka kya byonna tukize tugaane nti pole yasingayo ennyumba ye oba pole yeewola obulamu bwakyuka gobera bubeeza ngo boda yakulese ku majoro n'akumususu omutu wange tukukuliimu naye nga lisasira omusajja Alex singa levo gyaliko okubanga lye adde agamba oba liruba nanfulumya nga wabula mukwano gwe ate yali emitala w'amayanja yamusindikira naye nga entata yonna yava ku kyoga mu 2027 ng'ewavo enkyusa nga yali aseetinze obulamu bwe ng'akkiriza nti kale kabeerewo afune nga 1000 afune nga 2 mulowooza bakadde baffe batukulembera temwandyekubye mu mutima ne mulondayokka abantu abamu aboolubatu ne mufuna zeti estate webasobola okubeera nga balina ng'emwe ba minisita amayumba ne muba ne mulokezi bakulembera ziriidikka n'abasawo bagavana huyo bamuwe ennyumba nze ndowooza ne bakadde bafuna kibeetaagisa abantu nga Alex nti essaawa ya leero katukiza Alex yagenze newe tukyayinawo ate abalala amazima gali nti basajja mmwe muzeyisiba tukutambula ku bodaboda kibasanyula n'abeera nga yeerumaalumanga ne Kenzo ne musalira Kenzo omusango Kenzo leero ayogedde bubi Kenzo leero ayogedde bw'ati mukakasa gavumenti ya Uganda temusobola kufiirwa apartment ne mujwa muzeyisiba tanaabeera mu omu tayina kiyakolera gavumenti yenu kigattako temuwuliza nnyimba ze essaawa yeewe owulira nga buli muyimbi agamba nti twasigaza muzeeyi Ssemakula mukakasa muteekeddwa kumwongeza musolo buli ssaawa kati ekyo kyuma kyembadde gamba kibalagala okusindika yiviniragu singa mwami Lule yafuna omuntu amukwasirizaako nekijja ye n'agamba kasikale gwamuweerezanga mmere kubanga ive emmere baginonanga ku makya ekyemisana n'ekyeggulu kyokka ate nga mwami Lule eri wamuzimbira n'ennyumba eyo
nata kumoko n'abasanyalaze n'agasika nenga gorooza oyita abagagga makindi wano muleta sola addo okuyimirirawo era woga abantu abalidde mu government yenu pozinga aziryayo kiro taso yadde okwogerwako wabula yatolanga katono kayinaako okupaka last kakitegeeza abantu ng'abo nti singa yafuna omuntu amukwatirako oba oliawo Eva yandifudde naye nga tafiira mu bulumi nga bwe yafiira mukuba ekyamaza kiri nti iviira gwate yafiira mu bulumi obw'amaanyi kubanga mwami lwe yatuuka ekiseera naye ng'ate alina ebimuwa bingi ono si muganda we si mukazi we si mukozi we wabula ng'ayamba omuntu gwali amanyi mu industry kakitegeeza Alex mukulu singa yayinako omuntu asobola okumuyamba atali mutala w'amayanja ng'oli mukwano gwe ng'ali wano okufa kwe tekwandibaddemu naddaame nga lina layini bbiri musajja yawandiikanga emizannyo tosanga musajja yawandiika obutabo mbu wano yeerabya n'awandiika layini mmeka bbiri kuba nze nagenda ku lumba olw'ekiro naye mu kibu kikolebwa nga looya tanaba kujja era bukyaga mulindeko looya ajje kitegeeza ebintu yali yeeteeseteese kale oyo yatugenzeeko tukkiriza yeyagenza takyadda naye muzeeyise batataliiwo mmwe temulaba ku TV nga bagamba abayinga n'agamba tulina mwami Ssemakula gye tuddikira ffe yatuyamba kyokka kye mukola okuddiza Ssemakula mumuleega ate misolo wali ku papazi kitegedde bulungi ne mubula ogitwala abantu abandi badde bagamba nti Ssemakula ono yasigaddewo era nze mulimu ebintu byendewunya ku bantu abagala obuyinza abagala okukulembera abantu nga bavuganya mwami Kyagulanyi ne bakola n'okukwata abantu abawerekera mwami Kyagulanyi bakola bya bwereere wano osobola okugula obuganzi ng'oli mu gavumenti gwayagala okukulembera abaganzi webugera mu Kyagulanyi n'agamba nti eddwaliro ly'Ejjinja teririimu ddagala muliyeeyo agenti oluguudo lufu keera balukole mu mwaka ogu abule kye yeekwasa bagamba Kyagulanyi twamuta ye aliwo okusumbuwa ggwanga we Kyagulanyi twamuta ate nga bwe bamwebaza nti bwe yayogera ku kino naye Kyagulanyi waga nti oluguudo lw'Eggunju teririimu ttaka wagenda walulaga abantu mugjeyo tiya gaasi kati essaawa ya leero nina abasajja bolabaawo nga baddaani mugula bayimba n'ennyimba za Buganda kuliri baalaba ataliiwo Muteesa baalaba ataliiwo singa bafa ku makya essaawa ya leero oyinza okulaba gavumenti bweyinza oganga era olaba aba gavumenti nga bafiiddwako omuntu ow'amaanyi ati waliwo yabuuziza ekibuuzo what was the purpose of a state funeral ku Alex nga baali tebasobola kumuyamba mu mbeera eno kubanga ono tulina eddwaliro ly'ekirudde obulwadde obadde bulwa Alex obwo bulujjanjaba babujjanjaba naye waliwo saavisi Alex zaateekeddwa okufuna nga Daviko Musiza afuna eziri premium kale waakiri abeere mu kasenge kaffe tubeeremu basatu kubanga gavumenti era kyemusuubiramu ekirala mufulumye ku ggwanga biganye kati essaawa ya leero maama Janet yabadde mulwadde era ng'ebyogera musobola kuntegeera ye okakasa Alex singa obadde omuleeta n'omugamba nti byobadde olaba ku intaneti ne maama ono okudda kwe bannayuganda bayinza kuba mu kyakuyiga kinti kankole omuzannyo byetumwetaaza ebyo nga Alex ng'akeera ku makya nga wandiika muzannyo okusaza ku ntegeera ye nti banne wano mu Buganda tusanyukira muntu kufa oba wano mu Buganda tusanyukira omuntu okufa nga gubamu ekyokuyiga era nga tugana ne mu theatre kati nga olaba nti Katonda bw'amayaga ali ekiroto kye yali ayagala bulijjo ne wabeeyo theatre ekyo nga mukikola naye gavumenti kyesinga okukola kwe kuddira abantu abagezi nebafuula nti basiru ino kyesinga okukola ate era kati ye kyeyasalawo omanyi fe abasiru wetwogera tulowozesa abantu nti fe tusinga obungi kumba abasajja abagezi gye bali nyo olw'okuba nti ffe abasiru tulina platform z'amaanyi zemutuwa buli kanaku tulowesa eggwanga kati feffekka abaliyo naye ng'abagezi gye bali bagenius teboogera kati gavumenti eyo kyekola kyeva ekwata ate abantu abagezi nebafuula abasiru leka naawe kisoboka kiti ekyo munnange omusajja gundi omusajja mugezi oyo yali akola kaboozi
basajja mivule. Basajja mivule, yes. Oyo omusajja mugezi. Era tulowooza tusomuteeka mu layini y'abantu abasiru. Basajja mivule. Basajja mivule musajja mugezi nnyo. Owa 2016 n'owaleero we beesanga beekuba. Wangi. Lwamusha n'oyo omulaba. Munnange musajja mugezi nnyo ku nsonga za intelligence. Waliwo omusajja amuta Dr. Kazibwe. Dr. Sam Kazibwe. Yes. Mugezi nnyo. Mugezi. Mugezi nno. Era nga waba ayogera tokkizwa dde okukolola. Oteekeddwa kumulinda n'amaliriza kwogera. Kakati okumuddamu ate oteekeddwa kubeera akamuzigo guno ogamba ati kino kyali bwe kiti. Omusajja Muhammad Nsereko oyo omulaba. Oluwa agamba nti musiru aba akulimba. Nsereko musajja mugezi. Oluwa agamba nti musiru aba akulimba. Yes. Naye kati gavumenti ekyesinga okukola kwe kubakkakkanya. Ne bateeka wano wansi. Ne baga nti gwe nno nedda musajja mpuuga oyo tomubalya mu basiru. Tukirowoozanga nako. Abo omugenzi Kisekka bali basajja bagezi. Basajja bawava munno. Abo bawava munno. Omusajja n'avaayo n'aleeta idea n'agamba nti katukole WBS n'ogiteekako omusolo n'ogimulemesa. Ogikuba paka ng'esaanyeewo. Kakati era nze nalina ekirowoozo nti mukadde waffe oba mukulu waffe jo ne muwoozi alina byagenda okukyusaamu. Atunetule ndi n'agenda kakati taata waba ye ali wano kansooke mulekere banne bano bamaama Kadaaga yasooka agira atambula na bano. Kati tule ndi eno nzije njagala okuvuga nti ye teekedda kutambula na baani. Daudi Kabanda abo sawi bavubuka obola nti bakyasobola okutwala bamwami Balamu. Naye ekiyinza okuddako wano kati ina kyenalasa okwewuunya. Mukulu amaze omwezi nga mulamba nga tatwitinga oba kiki. By the way. Aludde tukyogere mukama mukulu aludde. Ani ze bantwalayo twanengera mu katimba nga njogera mu katimba. Twanengera mu katimba nga ngemukono nteeka ali bwendi. Kati ate gwe saagala bakuze lwa kati nze kyenafutuuka kati. Olinga mbadde mwogeddeko bwogezi nga simuvumye wangamba okunsiba sikyasobola kwetondera muntu. Ntwala. Tugenda bugenzi kati. Mbaponyera ekisi kati abaana bagenda kudoyo taamu endala. Eyo mbanji wonye. Walekane batasobola. Aleka tiziba banazisa bateri eri nkola. Era mbagati gudi yansiba. Akuba mukulu wa godi yesu. Ye tatwala luzira. Kakati. Lundo okutwitinga. Era nze nali njagala nnyo. Kati nze ebyaddala. Nze nali mwetegefu okusala okwegatta ku muwoozi. Niyadde ale muyo nagamba sijuwagira obulamu bwange bwonna. Era nze ngamba nnyo bakyali bange nti sisobola kulonda NRM nga ntegeera bulungi. Kyokka era sisobola kukwata simu yange nenjetuza munenvuba President Museveni wabula njoga bende ebitagenda bulungi. Kati nali mmanyi nti yo kazze ng'alamuza entebe eno tugenda kutambula naye. Timwami Kyagulanyi obuzibu bwokki wali wano kubanga bano bali mu age bracket yemu obwanga munasingako 5 years oba 7 years. Ekituufu kiri nti muzeeyi yatufuze nekyo tekigenda bulungi. Tekigenda bulungi olowooza kikola kyetaagisa ki tugaba n'obuyinza. Tugaba n'obuyinza ate tugaba n'obuyinza mpeebwe n'amaanyi agakola ebintu by'abantu bange wa Vice President Mukutte Kyagulanyi. Titugenda mu campaign wano baganda baffe kufa setyamu kusolooza kuyiika nga n'obwangu titugenda kubufuna. Tusazeewo tukkaanyiza olukuŋŋaana lutuvuddemu Mwami Kyagulanyi Ssentamu 2021 2026 tugenda kulonda wakambe tukkaanyiza ye Vice President wa Uganda. Kati ffe tumukutere ku nninga. Kakati awo tulabe enkola 2 3 mu egenda kubeera etya. Tya
mwamu kyago bitukwataganye naye entebe emuweebwa okusinziira nga waali haine CDF akwataganye naye amulekedde ekitibwa ky'ekyubwa CDF n'amagye gakola bulungi wano essaawa y'okusanga owa poliisi osanga ow'amagye ekisa atwalika mu kampeni ng'ate okusanga ow'amagye osanga owa poliisi nze bankubawo baali banzise naye nga ndi mu kutambula butamu yafubutukana mu nzikiza ne mugamba ate gwe omukumi w'eddembe wa milita ayambale ne bubbaaga ate mwe mukuba abantu nankuba waya ne zisala mu mugongo muno ow'amagye era nze siina muntu yenna nezira kulengera nga okutta enkofiira mundu nekiba kyefaanaanyiriza emisende oteeka kikumyaga okanda kubbita nti owaaye nti nva siina dde kubanga twalinga tugaa nti amagye at least kakana ate gakyasinza okukuba kibooko kiggwanga tulitwale bwe tuti kati mwami Kyagulanyi olw'okuba nti ye ali mu sisitimu yaffe bano Alex Mukulu singa abalaba mangu yes era bino ne bisolovingibwa mangu kyennyumba oyo munnabitone okakasa nti abimanyi yasindise n'amabugu okakasa nti akimanyi tona alina kyabadde agatta ku ggwanga yasindise amabugu naye ffe mu mbeera yonna nja kusaba gavumenti kyamukisa mungi nze bantwala bannambuza ebifo bingi byemulabira ebintu byaffe bino ebintu mubiraba abakulembeze abali mu buyinza ddala mukadde waffe bannansi tebaagala bintu bingi era tebalina tebakusaba nko ojja ogende nga lumako gawa ssente ffe mukama yatuyamba abaganda tumanyi okwekola tuli bakozi tuli bayiiya nnyo naye justice bwe tuyiyiza yeetali nnuŋŋamu kati mukadde waffe wuyo yagenze naye wemulalabira vidiyo zonna ate namwe ba tiktokers kyesinga okubeewunyaako ba Edward Dagulet abatematema message zino ne muteeka ku tiktok zammwe mutematema nnyo nga mbisizemu ddi n'eggaali kyokka temutematema kubigatta ku nsi yaffe nga mukole message yo mugivalinge ebyo tebabyagala temubitema mwagala byakuvuma oli yayambudde wali Edward Dagulet kyali wange mukyuseemu n'abalala mune mukola omulimu ogwo mulungi naye ndowooza tutemeeteme ddala ku bantu aboogera message ku nsi yaffe kino ekya Alex Mukulu kitwalako ffenna wabanga omusajja eyali mu kyoga mu ssaawa ya leero nga mukazi waalaaja n'ennyumba esigale kuswala kwa maanyi kimanyi Alex Mukulu essaawa olwaleero singa waliwo oluguudo wano lwe bali mu kukola mu Kampala lwe bamubbuddemu n'agamba nti luno oluguudo luvaadde ne luconnectinga ku Kyesalaama katulunyirize bulungi Alex Mukulu Road ekyo kyennyini ekyokukola omuzannyo gwa kyogamu oyo eri yakola mu kyogamu byonna byeyali yakola whatever kyali kimala bumaze okumufuula nti w'amaanyi obutabo Alex Mukulu bwawandiise kyali kimala bumaze gavumenti okugifuula gavumenti zesomanyi kikyesoloozaamu ssente oba kikyeyagala kati nalabyeko maama Janet ng'ayogera yakomyewo muyozaayoza okudda mukama okumusabira n'amukomyawo tuddemu tukwataganiramu naye njagala ng'abakadde baffe bato baffe abo Natasha obulumi bwe babeeramu nga tebalaba mukadde waabwe kati babwambaze ffe beeyambale beefuule ffe bamanye nti tuyita mu bulumi bw'amaanyi nnyo ate ffe okwogera ku bibi gavumenti ebigiri mikola tebalowooza nti ffe tuli balabe ba nsi yaffe zisobola kubeera mulabi waate kati nze ndagiwa kubanza emyaka gyange gyo gye ndimu olaba ekyamaza kiri lisaa kulima zisobola genda kuba kyeyo nange sikisobola kuba ekisooka obulamu bwange butini ekyokubiri obuyigirize bwange butankanibwa ekyokusatu nnyina entondo nazo kweziri kati kitegeeza eno ensi yange nteekeddwa okugyagala kati mu kugyagala nteekeddwa okulaba ebibi ebigirimu n'embyogera abakulembeze baffe babikole tukyali ku Alex Mukulu watyanga bwakedde ku makyawano mwami Sebata n'atugendako n'olyoka owulira speech nga gavumenti bwesiima emirimu gyakoledde eggwanga lino watyanga bwakedde ku makya ng'abayimbi bwe bagamba wano nti papa Misa Kigo balinawo yekka n'agenda bagenda kuba basigazaani kakitegeeza ebyagudde wa Alex Mukulu ngenze nja kusaba omukyalo ono
ngejali kuba namuliddeko ng'alaga nti naye mu state eno oba mu gavumenti alabika ndoza alina mu kengeri y'olukululo mu state alabika ayinzayo kukontroza oba chairman LC1 oba RDC yenna omuntu gw'ayinayo kuba eno gye yazze mu kantu ewaffe solution ntini ffe twagala kuza channel zaffe nyankugambe maama ffe tukuza channel zaffe amagezi tugenda kuwa matini nnyo kuba naffe tugayina tugenda kuwa bula kitini nnyo naye ng'ekisooka kyabina tulumwa ebikuliko essaawa ya leero naye ngegenda amagezi tugenda kuwa matini sooka okwata abo b'oyinayo mu gavumenti musooke mutembeeta ensonga zino kisajja kikulu musooke mukwata oli abanja ssente ye musooke mumuwe ekira kinandyagadde kikole ku Alex Mukulu we yaziikiddwa agibwewo kiyinza obutasoboka wekibanga kisoboka gavumenti Alex Mukulu gwe tuba tutandikirako okufuna awantu we tuteeka abantu baffe ab'ebyafaayo atwalibwawo kubanga gavumenti obusobozi bulina era bumugjawo era busobola n'okuleeta kafeero tekinnabakulwa nagendako e Rwanda natuuka e Rwanda asajja wali bannange omusajja twasanga mmeeya w'e Rwanda bali mwezi wa wano ng'ali ku sipiika ali mugula kasooli tenadde omusirikale sajja yalalabuza nagamba oyo nno ye mmeeya waffe nemuga taga mmeeya mugumuyina e Kampala Lukwago yoyo tumuga tenadde omusirikale tumubuuza ate omusirikale waki nagamba mujje tugenda waali buuzako mmeeya ngavubuka butali myaka ndowooza nga 3 ng'alaga talina mutawaana ekituufu kiri nti bakadde baffe kituufu mwagala ebitiibwa faaza lwaki otambula n'omusirikale pasita kyekikutambuza n'aba SFC baaki lwaki kyaki eriko akayumba ka poliisi ne UPDF buva ku makanisa kitegeeza temuli bannaddiini batuufu kyekibatambuza n'abasirikale nze nompa owakasaale simwagala kati zoli agenda kunkuba nnangaki nyina kaki nabbi eki kiringa muntu awalana nze era nze abantu bangi bampalana naye agenda okulanga weyandika era wansanze ye mwenyewe n'akyusa empala naye tufuuse bamukwano yali asotye mu myezi ebijana bayanga tambuuza mbu ngenda kweyongera kuwa nga simuvinga kakati amazima gali nti tewali nsonga lwaki munnaddiini otambula n'owa SFC teriiwo gyompanze mmatiza kitegeeza olina byokola ebitali bituufu lwaki kyakibaako poliisi awo kati Alex Mukulu bakadde baffe bamufuula ekijjukizo ng'ebintu twatuuka e Rwanda omusajja n'atulambuza we baalwanira kati ng'e Rwanda baateekawo n'etteeka bw'oba olina omuntu wo eyafa mu lutalo oba olina ekifaananyi kye kyonna gavumenti yekigula balina ebabiteeka n'oba olina lugoye kakitegeeza ebyo waneeruweero singa aliwo ekizimbe nga kinene nnyo ng'otuuka n'olaba era ng'abantu abava gye bavudde bagala ne balambula naye n'okeera ku makya n'otembeeta propose oyinza obutatuuka mu State House kyekituuka bakubira mu kkubo ani agende gavumenti eyagala abantu abagezi ogisiriwalireko wafuukira omugezi tosobola yadde okusala wali enakaseru nze waliwo omukwano gwange yali yeesimbyewo ku bwa kansala muyita Asirafu kati Asirafu yakola obugatto buno ezitali zino mpya kati Asirafu oyo nga mugendo twagereranga ennyo eggulu eyo nga mugalo kituyayo kipropose nti kitwala eggulu eno netufunayo ku ssente n'ogaziya kampuni Asirafu ng'akiwandiika kati ate eggulu tetwagenda oba twafuna atani eyatuugula mu kkubaawo n'agamba mu State House we wajja okuba alabika yali ggwe ndowooza nga tatukubakuba nga tabaako ofisi emu gyatugundamu mukyatugamba ofiisi yetwala bino bajeti yammwe eriwa tugimutera ku mmeeza mugende tujja bakubira bawakayitawo emyezi ng'egi Asirafu nga nkubira kasajja gwoli kasajja kabi nnyo
ne bakuwa sente zange n'ozirya ye kati wazigulamu ekimwana tokulaakulana tumubuuze ssente eziriwa ojjukira bajja gye twakola lulindi tugitwala mu ofiisi kamuga kujja kutotegeera akawunti yaliko ya kibiina kyo kampuni yo kati bazimpeera mu ngalo nga tufuluma nga ngamba oludda nga mugamba ndikupa kalasiti ngajja nga ndagenda nga omukazi amukubidde nga amugamba enkya tugenda kujja kubalambula sente ze twaba mwaziteekawa mwazikozesa ki ze mwasaba Hasira afunga mugaddamu ogikubi ng'agikuba ng'agiteeka mu lawudi omukazi nga amugamba ng'ayogerera flow ne ofiisi wali nga weewo wennyini Hasira afunga muganda neze temumpanga ku ssente madamu sikwakola bajeta n'ey'obugatto mwami Hasira afusanyi gwe buga konze ye tetwabawe miliyoni 4 Hasira afu omukazi nkutwa kyamunyo ng'ajjako essimu ng'addamu tukubanga akyakwata katugaba tuliyeko ebina nga tusinga tutandika okukola follow up katunoonyereza kaakati mu ofiisi wetwagitwala waaliwo mukoddomi w'omukulu oba mukoddomi we ebira ekyali awo si abigana bulungi Asirafu yayibayo kwadiso yazisigaza eyo nga baddira akawunti bajjawo akawunti ya Asirafu ne batuuzawo ey'omwana ne bamuwa ssente era yakolako obugattaawo n'akola wanakolalako ne kampuni sadi z'eruweero eyo kuba twagendayo ne tunyumyako naye ebbanga eryekulungula oba yadde namuwe nga tedda mu kwenywera mutalina yadde siringi 10 kakati gwe otandikira idea yonna nga weegezwa mbu simanyi obuwanga pulezidenti we yalwalira era eruweero getukola ekijjukizo nti oyakusumbwa mukulembeze kutandika kumutambuza mu bintu ebyo katukunyigira awo beera awo nze sikunyumizaako nti nina mukulu wange lowooza lwaki mukadengoba nnyo mu bintu byadde nina mukulu wange 2021 bamutirawo najjira baali bamuyita Tendo Mike yali muyimbiyimbi ng'atandise okuyimba kati bafuna project yali ya URA gamba yalina campaign y'okutambula eggwanga nga banoonya omusolo kati n'akola proposal ye y'ennyimba bikoze bitya URA neja approvinga agenda muwa miliyoni mmeka 3 eyo story mweri ne mubukedde nyagisharingirako ogirabe mwana gwe kye bakola Mike sente bali bazimuwa ku Lwokutaano bamutta Lwakuna era nze ebbango nali namala nga ngende eggulu nze eggulu wajja ne saafu nayo ssente naye kyanyamba okumanya bukya bwenteekeddwa okutambula kakati nekindi kyebansibamu ekyennaku 15 ennaku 19 nazo sira kizanzira nawulira sitole z'abasajja mu kkomera ne mmanya nti ye omugagga yenna oteekeddwa okusibwa anti obugagga si kukola ng'ebagamba abagagga balina engero zaabwe natunda pali natunda amengo oyo kalina gy'olaba nasiikanga kabalagala nyo obugagga kusonda kekkereza kakati njagala kukuddukako nze nja kusaba mami oyo ebyokugwogerako bingi toza okusulawo okusiza ku mbeera ya bbaawe naye nze nja kumusaba asooka atambule nnyo mu gavumenti eno kuba yeyina ssente erwane esasula oyo bamuwe ekyapa kye kubanga tukyagamba abaana banasufa bakyaliwo n'ebyabaserebu munnange bizibu tukyakwatudde nga baleeseeyo abalala ekirala bana ati baleese bana abaana bayinza okuzaala bana ati bazadde bajja kwagala okuva gye bavudde bajje bafune bawummulira gwe wakawo taata waabwe nnyumba eteekeddwa kuddaabirizibwa bajje bawummulirenga wano naye nze nja kusoboza buli muntu yenna alina obusobozi asobola okuyambako omukyalo ono amuyambe atuukirize ekirooto kye bamuddize ennyumba ya bbaawe kale ebyo bye bigambo by'omukulu David Com olunaku olwaleero naye nga tujja kwogeranga ne muganda wange nama nga tufunye obudde nja kujjanga tuwaye tuteekeddwa kwesitula era nze kino nakyagadde nnyo amiina nakyagadde era wonsindikidde linki nkanyuze buli wamu katugenda kutambirako mugali omanyi obadde olina gebukoma nsimbi kati ngenda kukanyuga Kate ate kati nkutwala London mu America olw'okutwala mu bantu bange ab'omuzinzi waliwo bamasembe eyo waliwo Peter Japan madamu Rashida bannange
Oh baba. Madam Rashid akakolabira message eno oba buli muwagizi wange yenna agamba nti nze oyo David anjogerya ebintu ebirungi nkusaba wolaba video eno Nyamboshi yalingireko munno ono muto wange ono omwana yajja eruzire ebyadda anandaba nga sikisu nga mu bantu bonna be nali sikisuubira mu bantu bonna be nali nsuubira nga sikisuubira ge mazima amatuufu kyensobola okukola okumuddizaawo Goro yatindiga kwe kubanga njanga ndi muwaya akantu kyensobola kyokka mu wange tiwakatuma akantu mwate muteekeddwa kulaba kubanga singa temulabe ajja kuggwamu amaanyi abenga bakyasobola kumpita ate nga ekitoto kyange mbanjagala mu birabe tukube n'abo abalala bano MC Mayor mu yayimpukira omu tiye wabeera mu 10 fenga tulinganga mu 13 kaya kutaka kuleta olugezigezi wako nga ffe twakayiseeko dda ate nkimanyi nti munjagala kubanga mwe maanyi gange twagala na Mayor nga bakongojja akaja mudekerega bamusinga amaanyi kagane kasajjako oba kayina ebyaka emeka kagane katulako gondi wekati ina 27 agisosa mu Mayor agisosa kati no MC Mayor nalongo kitone tuva ku kyalo kimu Matete awo Matete yala tugera kulayira kwanti nze ekyenjawulo tinze taata yagulayo obuguzi kubanze banzalirawo banzika kabwami nenga ndi mukulwana kulaba nga tebanzizaayo Mayor yangamba ali awo 27 akwata asatu kati ate nze Mayor ntandika okumuwulira nga akola ku radio Mubende nze ngolo nkyamaliriza kusoma nzireyo nkola ku radio Ekiboga nga ffenna tukola ku zi radio kati tujja twesanga e Kampala kati ko kyobanya Mayor omulaba engeri gyali omumpi mwasatu omusuulira mukko emyaka mwasatu ofuna gy'omusuulira mukko togereka kubeera flat ofuna emyaka gy'omusuuliramu awo abantu abapya bwe tebakula oyo Mayor agenda kuyingira emukulu nga olunaku lugenda kukya nga ndi mukulu we n'okumuyisa omuyise era bagambe laba omuvubuka ono asumbuwa laba omukadde ono asumbuwa omuvubuka kati gambye Mayor mwasatu funa gy'omusuuliramu oba 3 oba 4 anti Mayor omulaba nti musajja olaba ku bintu byakola bya kintu kikulu wala musajja nga ayambadde essuuti ayina essuuti yeegi eya black eyo nze talina wansanyusiza nga akola kagundi ka TikTok kagane kakwata ku meza nikagira kati kayina olugezigezi akasajja Equity for men negamba okay kakati za ku video eno toli mutuufu anti Mayor niwe aba ayogera omulange bigayumva mu abantu bakulu kakati atendo zirandoza mu bantu ba media si balabe banga abasinga nendo ekyali wangira kunyina gwenkubya n'essimu ndowooza netwevuma manje kugikubanga mukubire kumuva buvubi neza abantu abali mu kiti kya Mayor mbagala nnyo Mayor yandeta mu mawulire bamuyita Kakosa akola ku radio sim mumanyi MC Kakosa mumanyi oyo ye yandeeta ye mentor wange nze Masembi ye yandeeta niye mukundeeta ate kale ye Masembi yayagalanga nnyo kwebusa yali akola kubugereka program agiyitaani asinga yayagalanga nnyo njogere naye nga nze saagala paka Sakoza ate yewe yanemerako nnyo kati nze nange nzoga nti nzoza meta wange mu bino eby'omumwa era ebansiba nagamba Sakoza wandeeta eno bansibe mudada ayina emirembe gye wandeeta eno bansibe era nze nange ndowooza Sakoza oyo ne baganda bange abalala kubanga kati nze binali njagala oyo yali neeraliikirira nga manyi sinza kubisobola kati nabikola sikyayina kyentu tokyayina kyotya bwe nalinga atiitirira egwali otiitirira bwereere olaba gwe waguma kwani nze nabeerangawo ne ŋŋamba lusobola okukya ku maki kati ate nze SB4 oyo mulaba yalandika ebintu ebyo nga mulaba yatukanga ne ŋŋamba oba bulaza SB4 asobola okunkubira kasimu muweeyo akantu nga ne ŋŋamba tasobola kunkubira nga ndaba abantu bakyaza nga nanziri mu kategole eyo ne ŋŋamba oba nsobola okufuna lumu ennamba y'akasuku nembeerako nayo kanagenda okola olunaku lunagifuna musajja njogera naye nga talina mutawaana yandi n'akamu nenga kati mbula kyaka kintu kimu ankubira essimu tukoleyo kakantu
Nali ndi awo ng'agikubye namukola akantu anyway nakuba kasuku wankola obi wangatta todanga mukungatta n'abantu kati ongatta ontya neddanga ne kasuku kalaga ndi njanga kati SB ennaku zino yanyiigira omanyi naye ayina entondo yambira wali tugenda kukola story kati kudduka nga nyinawo kasitoma kati kasitoma olamaliza nempuguka neweerabira nti wabadde ne program ayina entondo kaakati ono bakabaka b'entondo kabakubula era weewale nnyo okubasobya pulezidenti wabamwita David Lutalo ye pulezidenti w'ab'entondo General Secretary Mwami Papa Misa Kisemakula omuwandiisi Abetex omuwanika ye Walukagga abo bana kaakati abo lwakwata ye Walukagga kyayina tiye asobola okusanga ye ali firisa ali mukaaka obuvubuka naye Mwami Semakula n'oba onyumya naye wakwegendereza asobola okwogera ng'otoddamu n'ogaatuba kati anyiize kwegamba ye kaakati omuwanika tubulayo mu kimu ndowooza ow'amawulire kati ow'amawulire waabwe ow'amawulire SB4 mu b'entondo ye SB4 kati kambi okumanya bonna bazibu nnyo ate ye Lutalo ne bamugamba gambi nti tomwagala ye tekitaana kubuuza yadde okukuba essimu kiba kiwedde ye asimbulirawo embalaasi they and then tadda mabiga olwo aba akutadde okanda kumugamba kati nze yamalako emyaka egi Lutalo oyo nga tambuuza naye nga tewali nsonga just nga awulira ebigabo byakusitwiti akwata nga kyanyina nze ndigumya mutwe ate mba sigenda kujja nga mbeera mu maka nga ag'omuzibu nga ninde ennaku za mwezi nga 3 nga ziweddeko ngende ewala ndi road kakati abo abo singa onaabakwata bwoti beewale tewegomba nga Abetex oyo kuwalana awalana n'ekisiikirize anti ye Walukagga ebisuka ng'agenda kubamu oluyimba ate olaba pulezidenti we yamugamba waituyimbireyo oluyimba yatandikira ku mpuuga nali naakava mu kkomera nemukubirako Walukagga oyo naga nefuka mukuziza oluyimba lwange akwagaliza ekkomera kati ye ekyekyo kyayina mukko ti ye ayina entondo naye alimu kalakita y'obuvubuka nti osobola okumusanga ye ne munyume naye Semakula asobola okulengera nga gye neyeekubira essimu n'asika ku ssimu n'agenda mu mmotoka n'asimbula n'agenda niyetoolola papaazi n'adda eri waggulu n'akomawo n'apaakinga kyalimu n'abeera omwo kati Abetex anti Semakula asobola nga takwagala n'agaana ekyobulabe aba takwagala n'agaana okukugamba kyekyobulabe kyayina kati Abetex okyusangako yakikwata gwe sikwagala nze yakigamba naye Semakula kati nze ye muntu ndowooza wano mu Uganda y'omu ku bensinga okwagala kyokka y'omu ku besaagala kusembe yaddakiika yadde ziwera 10 yadde eddakiika 5 saagala kuzimala nga ndi naye tubeera bubezi mu mmotoka nga abadde avuga mba mpulira siina mirembe kugamba ateeka omuntu ku bunkenke oba alimukali aliwo yali ali ekizibu kya Semakula muzibu wa kunenya mbu kati akoze ensobi ki mbu atagiraba omugenti papa ovuze wanuwe mbu atagira nti wanuwe oba mugambe mbuleera emmere gye bafumye teyawomye ate nga yali mukulya kugamba bayize kakana ate nze ekikola nnyo kuba nze kabeere ajati kuba nze nkola nga managers of Nantongo nenze nsobola okumalako nze nsobola okukola ne ajati omwezi mulamba nga situddeko mu mmotoka ye sikyagalira ddala wakiri nenya bodo oba okumusookayo gye tugenda alimu kali akasiliva Kyagulanyi ate ne Nantongo naye omulaba kati ye lwakuba nja kubuuzaako Sam Mugagga oyo Sophia alabika yasoma nnyo olugezigezi lwalina lwakusoma alabika muyivu nnyo
kati ebintu bi ali bwati straight kintu kyabatayagala batakyagala gwe n'omunnyonnyola otya abatakyagala kati nze namuyigemu weba tulina kye tugenda okukola kasankuba essimu esooka n'atakwata nenkuba ey'okugamba nti takyagala naye woogenda obeegendereza abantu abo bonna era bayita mu ngalo za Ssemakula kati era kali olanga bayita mu ngalo za Ssemakula kale Uncle Devicom tweyanziza sheno ate neyanziza okuba ng'onyagala nenebaza okuba nti at least osobola okuappreciating ekirina ate kyali kyamaanyi ekyokuba nze bagenda okuddaluza nga lwokyali wange namuwa emitwalo 2 nga mugwa mu nnyumba teyajja n'omukyala tebakyawa abantu bati bayiga ngeri gye batambula nabo era otagamba nga nsikulaga tosobola kuwola kukolagana n'abantu munze saagala abantu ate ng'oli mu bantu abantu tuteekeddwa kuyiga ngeri gye tutambula nabo naye nga tosobola kubakyawa ninamu be nalekanga bwe nali nkukubira emirundi 10 nga nsalamu nenkukubira 2 kubanga koko ku kitanda ne mukulu wange ng'afunye accident n'embeera we mulaga emyezi egi naye buli muntu yankubira kasimu kuba omugubi ali naye yafa ne tumuziika nensigala ono n'amala mu 10 omwezi mulamba naye ng'omuntu munno gwali obanye nti munno n'otalaba kasimu ke ng'eyali akola nze kyalo yange okudda emabega ya down namala emyezi 6 nga sikola tugwamu maanyi ate kati wooli wakyali muntu ayinza kukaluubiriza era kaluubiriza nga gatumukumira akabaani bwe nkubira ngamba nti gundi ankaluubiriza nga nze ngenda munyokeza akabaani nga mpulira ojja kuba oli awo ng'agikubidde waye jangu tukole ako devisiibula tugere so mbaagaliza bemunjagaliza naddala baganda baffe abatula abali metala g'amayanja eyo mmanyi nti mubeera mu bugubi bw'amaanyi naye naffe wali wakati tuli bulungi lwakuba ffe tugumira ku mmwe ate muga mugumira ku ffe naye ffe tugumira ku mmwe mbaagaliza ebirungi byokka naye ngamba buli lwogira vidiyo engola kasito nengera nti nze ndiwo nyamba just kasharing tulina gurupu yaffe mutwegattira banyinanze bakadaama njabatirayo linki buli agiraba ogisindike abantu sekino mwenja mu inbox zammwe era gojagenda mu comment oze walese Devicom wamulese tweyanziza bana mubere bulungi zeddeni badde ne mukulu Devicom okubanga ate tutematema mu nsonga ezenjawulo nga bezigenzi maso n'okutambula. Have a nice weekend. Ate mbagaliza ne wiki empya tuli mu kumalirizaako mwezi gwa 8 temwerabira olw'omukaaga mugenda kuwera mugenda kuyonja. It's a cleaning national day. Temwerabira. Kale bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.